tugendedde obyango badde okyatuwulira enteekateeka nekungubagira Pope Francis. So ngambye nti ku Lwomukaaga omubiri gwa Papa gujja kufuluma Basilica ya St. Peter. Guleetebwa wabweru mu kibangirizi ekya St. Peter Square okufaanagana ne bapapa abalala abaze babaawo. Era misa eyo igenda kulemberwa Dean wa College of Cardinals ye Cardinal Giovanni Battista Re. Tunajjukira nti misa eyasiibudde omulambo guno nga gufuluma e Santa Marta ate yo yakulembeddwa Kamalengo. Kamalengo mu kiseera kino yakulira ekereziya yakolanga Papa okutuusa Papa omupya lw'anaalondebwa. So yakulembedde misa ebajja e Santa Marta ne misa ebaaniriza nga bayingidde mu St. Peter's Basilica. Naye mu kufuluma mu kibangirizi misa yakuyimbibwa Dean wa College of Cardinals Cardinal Giovanni Battista. So obuvunaanyizibwa bwa Kevin Farrell Cardinal oli kati akolanga Kamalengo bo bwa misa ziri ebbiri, Olwokubiri n'Olwokusatu nga tuyingira St. Peter's. Kakati ate obuvunaanyizibwa obw'okukubiriza conclave okulonda Papa omupya era obuvunaanyizibwa bukomawo obwa Kamalengo ng'ayambibwako era ono Dean wa College of Cardinals. Kakati era jjo n'ekiraamo kyateekeddwa mu lwatu ekya Papa luli kibadde kisomolwako busomolwa nti Yalaama alina okuziikibwa mu Basilica eri eya St. Mary Major ne kati jjo kyateereddwa mu lwatu nti Papa Yalaama aziikibwe mu ngeri etali y'amasappi matiribo n'ago amangi tageetaaga era ne ku jjinja eri n'ateekebwa ku ntaanaaye ayagalako ekigambo kimu Franciscus kitegeeza erinnya lye ery'obwa Papa kyekigambo kyokka kyayagalako. Era mu kulaama lwaki yalamye bamutwale kubanga jjukira mu kereziya eya St. Mary Major gye bamutwala Papa yasemba okuziikibwayo waliyo bapapa 7 baziikayo naye yasembayo yaziikibwayo emyaka gya 16. So mu myaka egisoba mu 1500 tewabaddewo Papa mulala atwalibwayo kati nakyo yabadde alina okukirambulula mu kiraamo kye naga nti mu bulamu bwe bwonna obulamu bw'abadde yabuwongayo eri Maama Maria kakati nga kimukakatako mu buufo n'okusala waaziikibwe ku Basilica eyo kubanga era ebadde nkulu nnyo mu myaka gya 12 nga buli lwaba afuluma oba okuyingira Vatican alina okusabirako awo bw'aba afuluma n'agenda n'asabira ku Basilica eyo ne bw'aba akomawo ng'alina okusabirako ku Basilica eyo. Era mu bigambo bye ebyavvunuddwa mu Luzungu mu kiraamo kino aga nti for this reason I ask that my mortal remains rest awaiting the day of the resurrection in the Papal Basilica of St. Mary Major. Okwabadde okuwandiika kwe nti mu nkola ye n'engeri obulamu bwe gy'abadde nga yeewaayo yeekwasa nnyo Maama Maria omubiri gwe kaguziikibwe ku ekereziya ya St. Mary Major eyabbulwamu Maria nga bw'alinda olunaku olw'okuzuukira. N'olwekyo bufunze enteekateeka bwetyo bwetambula. Ekala okubuuza ekibuuzo kino ndabye abantu abo Sabula Bingo! Ofureka gwirawo! Wewangulira omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula Bingo! Wano ku Chabasa buli lunaku. Beera namukisa n'awangula ensimbi mu Sabula Bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro. Gweteekako 2000 zokka. Ezinakuyingiza mu kazanyo Sabula Bingo ku Chabasa Fama. Onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala. Olwoyingizeemu piniyo. Oweereze awo kiba kiwedde. Tofa bwavu. Sabula Bingo! Wano ku Chabasa Fama. tugendedde obyango badde okyatuwulira enteekateeka nekungubagira Pope Francis. So ngambye nti ku Lwomukaaga omubiri gwa Papa gujja kufuluma Basilica ya St. Peter. Guleetebwa wabweru mu kibangirizi ekya St. Peter Square okufaanagana ne bapapa abalala abaze babaawo. Era misa eyo igenda kulemberwa Dean wa College of Cardinals ye Cardinal Giovanni Battista Re.
tunajjukira nti misa eyasiibudde omulambo guno nga gufuluma e Santa Marta ate yo yakulembeddwa Kamalengo. Kamalengo mu kiseera kino yakulira ekereziya yakolanga papa okutuusa papa omupya lwanaalondebwa. So yakulembedde misa ebajja e Santa Marta ne misa ebaaniriza nga bayingidde mu St. Peter's Basilica. Naye mu kufuluma mu kibangirizi misa yakuyimbibwa Dean wa College of Cardinals, Cardinal Giovanni Battista. So obuvunaanyizibwa bwa Kevin Farrell, Cardinal oli kati akolanga Kamalengo, bo bwa misa ziri ebbiri, olwokubiri n'olwokusatu nga tuyingira St. Peter's. Kakati ate obuvunaanyizibwa obw'okukubiriza conclave okulonda papa omupya era obuvunaanyizibwa bukomawo obwa Kamalengo ng'ayambibwako era ono Dean wa College of Cardinals. Kakati era jjo n'ekiraamo kyateekeddwa mu lwatu ekya papa luli kibadde kisomolwako obusomolwa nti Yalaama alina okuziikibwa mu Basilica eri eya St. Mary Major, ne kati jjo kyateereddwa mu lwatu nti papa Yalaama aziikibwe mu ngeri etali y'amasappi, matiribo n'ago amangi tageetaaga, era ne ku jjinja eri n'ateekebwa ku ntaana ye ayagalako ekigambo kimu Franciscus, kitegeeza erinnya lye ery'obwa papa, kyekigambo kyokka kyayagalako. Era mu kulaama lwaki yalamye bamutwale, kubanga jjukira mu kereziya eya St. Mary Major gye bamutwala papa eyasemba okuziikibwayo waliyo bapapa 7 baziikayo, naye yasembayo yaziikibwayo emyaka gya 16. So mu myaka egisoba mu 1500 tewabaddewo papa mulala atwalibwayo, kati nakyo yabadde alina okukirambulula mu kiraamo kye. Naga nti mu bulamu bwe bwonna obulamu bw'abadde yabuwongayo eri Maama Maria, kakati nga kimukakatako mu buufo n'okusala waaziikibwe ku Basilica eyo, kubanga era ebadde nkulu nnyo mu myaka gya 12 nga buli lwaba afuluma oba okuyingira Vatican alina okusabirako awo. Bw'aba afuluma n'agenda n'asabira ku Basilica eyo, ne bw'aba akomawo ng'alina okusabirako ku Basilica eyo. Era mu bigambo bye ebyavuunuddwa mu Luzungu mu kiraamo kino aga nti for this reason I ask that my mortal remains rest awaiting the day of the resurrection in the Papal Basilica of St. Mary Major. Okwabadde okuwandiika kwe nti mu nkola ye n'engeri obulamu bwe gy'abadde nga yeewaayo yeekwasa nnyo Maama Maria, omubiri gwe kaguziikibwe ku ekereziya ya St. Mary Major eyabbulwamu Maria, nga bw'alinda olunaku olw'okuzuukira. N'olwekyo bufunze enteekateeka bwetyo bwetambula. Ekala okubuuza ekibuuzo kino ndabye abantu abo 88.8 CBS FM.